Mogamba before nuwa mutu okujja ekintu nali nakigambye dda council Nalukoola bagenda creatinga polling stations mu Kawempe North constituency wabula mu suburbs bagenda creatinga polling stations empya nakimugamba council Nalukoola ne bwogenze ku mawulire kibuulira abantu nti ekintu nakigamba week before nga kino tekinnavaayo manye no video bagenda jikwa council Nalukoola nakugamba bagenda creatinga polling stations empya nenkikugamba era n'okifuna bulungi nnyo nenkugamba nti bagenda kugezaako kwagala okukidnappinga n'okozesa effujjo n'okuleeta bakifeesi byonna wabirabyeyo kati kyobadde tonnalabako kyekya polling station empya kye baakulyetinze nga nye sigenda kumala budde ngenda kuzanya ka video ka comrade Nuwa Mutwe explaining ebintu byonna nga wabyogedde wabula njagala mu security alert eno oŋŋambire boss w'electoral commission Simon Byabakama tosobola kuŋŋamba nti wakulyetinze polling station empya mu Kawempe North nga tolanze nti mugenda kuteekawo okuwandiisa okupya mu Kawempe North. Simon Byabakama oyagala tugamba mu Uganda yonna mwakulyetinze polling station mu Kawempe North within a period of 1 week and some few days ne muregistering abantu abali 600. Ngenda kuzanya video ya Muganda fe Nuwa Mutwe explaining ngera kugamba constituency ya Kawempe North linda ko wano okusinzira ku kipapula kyendina wano ebaddemu abalonzi 16,000 wabula eyingidde almost 2 kati njagala mumbulize Simon Byabakama ne akulya ebyokulonda Kawempe mu constituency ya Kawempe North dilwe mwalangira nti mugenda kuwandiisa balonzi mu Kawempe North constituency lwe mwalangira nti mugenda kuwandiisa balonzi kubanga bwolangira nti ogenda kuwandiisa balonzi kibeera mu public domain n'olangira ku TV ne radio nti abaagala okuwandiisa ng'abalonzi abapya mugende wano ABCD wawe mwateeka abalonzi abapya be mwawandiisa era mwakikola ddi kyekibuzo ekisooka ekibuzo ekyokubiri Kawempe North bali n'abantu 16,000 abalonzi gyatuuse ddi 20,000 almost 20 mu nnaku just nga campaign zaakatandika abantu kyebandiyagadde okutegeera kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wenjagala muwulire bulungi nnyo kamala ogendera mu akayivu nyinza okuba saakitadde wano amala ogenda mu akayivu weyayo akayivu weyayo nza saakitadde mu akayivu akimpedde ku ssimu eri ne kati nga kyenjagala omanye nga ngenda okuzanya wano kano ka video ka comrade kyenjagala omanye nti electoral commission already ekuliyetinze polling stations empya ezitannaweza wadde wiiki 2 mu Kawempe North bwe bazo zikuliyetinga nefulumya official polling stations olunaku lwajjo kyokka nga nagamba council Nalukoola nti bagenda kufulumya polling stations empya ne mugamba genda ku electoral commission before na mugamba last week obasabe official gazetted polling stations eziri mu Kawempe North council Nalukoola nakigamba ne kugamba genda osabe official gazetted polling stations eziri mu Kawempe North owa kikola samanya kati bafutandise okufoojinga ebibuuzo byange bibino biri wano okuteeka enkalala abantu ogenda ozikebera county-wide electoral commission kiyakola abantu ogenda okukebera enkalala abalonzi tebateekamu option ya kwewandiisa no nkiddamu electoral commission bwe yanjula enkalala z'abantu ogenda okukebera ku mpapula enkalala ez'okulonda county-wide teyateekamu option ya kwewandiisa naye oba ogambye nti yakwewandiisa mukama wange Simon Byabakama nze tubadde mbyokulonda okuva mu myaka gyange egy'obuvubuka kansooka entegeeza eggwanga bwe newandiisa olwaleero kiba kitegeeza kijja kutwala wiiki nga 2 electoral commission ogenda mu system yaazo okuteekamu amannya ago ate oluvannyuma wayite wiiki endala nga 2 eddemu ekomyewo enkalala ezo nga ziri confirmed banyinza bakebere nti mwabawandiisiza era mu nkala mwebali zino ze mwawandiisiza empya mwaziwandiisiza ddi mwazikonfaminze ddi era bantu kyabalimu. Ladies and gentlemen, badidde abalonzi ba constituency endala ne bakifeesi na buli kimu bonna bonna konna abasomesa n'abaana abazzukulu n'abatema bayo mu Kawempe North n'abaleka kati mukulu Simon Byabakama
muzanyira kuli jimu enchamu nze badde mbyokulonda ebbanga lyonna nemba newandiisiza olwo nga ndi mulonzi mupya kitwalira Electoral Commission wiiki 2 okugenda mu system yayo okujjuza ebintu ebyo byonna oluvannyuma ate neekomyawo enkalala ezo mu kitundu ewalondebwa abantu abo ne baddamu ne bakeerera enkalala ezo twagala mutulage ddi lwe mwawandiisa ddi lwe mwakomyawo enkalala ezo abantu ne baziyitamu ne bakakasa nti balonzi ba mu police station ezo brain is a monkey mwatadde abalonzi abali wakati w'emitwalo 5 ng'emitwalo 5 gino ku turn up ne bwe banga eri wansi emitwalo 5 gikiba gimala okuwanguza kandidate wammwe either mutabani wa Segirinya oba muzzukulu wa Bulengeti oyo muwala wa Kigongo. Ladies and gentlemen, emitwalo almost 5 gye baataddemu mu Kawempe North gimala okuwanguza kandidate waabwe yenna of their own choice. Kati comrade ino kakibanyonyole bulungi nnyo nuwa mutwe then tusimbule video. Yo ugambo cha mwana wa mama olwaleero sinziridde Kawempe eri banna Kawempe buno bubaka bwammwe by election ye Kawempe akaluka kagenda kubbibwa era Simon byabakama enteekateeka azijjeeko engalo kino kyonda bakyemputowa eno ye voters register oja ne voters register ye Kawempe eri updated so fena tumanyi bulungi mu kalulu akaggwa 2021 mu Kawempe abalonzi bali emitwalo 16 mu 14 abalonzi emitwalo 16 mu 14 be balonda mu 2021 population ya Kawempe yonna batugamba tulimu emitwalo 39 neki akati ku mitwalo 39 wekiba nti emitwalo 16 mu 14 zasobola okuregistaringa okulonda mu 2021 olwaleero Simon byabakama afulumiza voters register up to date nga atugamba nti ku mitwalo 16 mu 14 ejalonda mu 2021 olwaleero kweyongeddeko emitwalo 3 n'ekitundu mu 289 kitegeeza be balonzi emitwalo 19 mu 9 mu 341 kino tekisoboka kulwaki olwaleero toyinza kuŋŋamba nti abantu emitwalo 19 mu 9 bewandiisizza balonde kitegeeza bw'okwata emitwalo 19 mu 9 mu 341 n'obikubisaamu emitwalo 3 mu 9 egy'abantu abawangalira mu Kawempe n'okubisaamu emirundi 10 kitegeeza ofuna 51.51% bwe butundu 5 mu kimu kumpi almost half kino tekisoboka tekibanga nawo okiwuliriza bulungi nnyo kati kitegeeza gino emitwalo 3 n'ekitundu gye tulina okwebuuza. Pause there. Olidde comrade wamwe olagambye nti bw'ogatta abalonzi abateereddwamu in the small period of time without the knowledge of all candidates kiba kitegeeza nti candidate wa aba ayina 51%. That is a straight win. Boga ne mulowooza mukyali kubali abanyi b'amaluwa abe mwali kubali abalala bw'ogatta abalonzi abateereddwamu no kansooke nkuddizeyo katono nnyo twamala okulonda akalulu kali akawedde Segirinya n'akawangula Segirinya bw'akawangula tebaddeeyo electoral exercise yonna ebadde mu Kawempe North anti okufa kwa Segirinya okubaddewo ne balangirira okulonda kati balangiridde okulonda mwawulayo Kawempe nga bataddewo exercise y'okuwandiisa abalonzi bonna nti nedda kati mu kaseera mpawe kangane kapeti zinaweza wiiki bafulumizza register eri updated ng'erimu almost obululu obukola 51% nga that is enough percentage okuwanguza candidate waabwe mbage balina bakandidate aba muwala wa Kigongo oyo wa NRM nono simanyi luswa be bantu baagala bawangu kati ye 51% gye bataddemu automatic 50 eri automatic win gye bataddemu zamu kitegedde bulungi nnyo kankabaddemu wano mitwalo 3 mu 9 egy'abantu
abawangalira mu Kawempe n'okubisaamu emirundi 10 kitegeeza ofuna 51.51% bwe butundu 51 kumpi almost half. Kino tekisoboka tekibanga nawo okibuliriza bulungi nnyo. Kati kitegeeza gino emitwalo 3.5 gye tulina okwebuuza bana abantu emitwalo 3.5 baavuddewa era balonderawa. Abegako nabagambako nti RCC wa Kampala omukyala Jane Muyindo abadde nga awandiika bakanyama nga bagamba bagenda ku makalulu ke Kawempe naye nga balina okujja n'endagamuntu. Getufuna galaga Minsa Kabanda yakutte abakozi mu KCCA naddala banaabeera bonna ne babawandiika era bagenda bawa obukonge obulaga nti balondera mu Kawempe. Naye olwaleero n'oba okutte bano abalongoosa oyagala okungagaza nti KCCA eweereza ddala abakozi emitwalo 3.5 bayinza okubeera mu KCCA tebawera. Oyinza okugamba nti okuyinza okunganya bakanyama ne wekuba mutwalo gumu tebawera. Kati kitegeeza ati nti ku lunaku lw'okulonda mwe bannakawempe mulina okwegendereza nnyo emmotoka zonna ze mugenda okulaba ezigenda osomba abantu okujja olondera mu Kawempe. Abantu mwe bawooninge era bakitegeere nti yenna aneetaagala okulinnya emmotoka nti ajja kulondera mu Kawempe ajje nga akimanyi either okuddayo nga mulema oba obutaddayo. Ekyo mulina okitegeera. Olwaleero gyenda kumbuuza nti polling stations zino 32 okuva wakati batugamba nti polling stations zibadde 165 ne bongerako 32. Polling stations 32 tuzinoonyereza okuwa stations ziri mu Kawempe 1 ziri ewali Uganda Transport Communications UTC eyafuulibwa Barracks. Kati zino polling stations bazitadde munda mu Barracks n'okwetoloola okumpi ne loko. Kati ogamba nti polling stations zino ato zitadde mu Barracks munda amagye mwe gabeesingidde endala n'ogamba ozifulumizo zitadde wano wabweru wa Kotagadi. So bannakawempe okwetoloola ebitundu bya loko naawe ku UTC ewali Barracks kati wafuulibwa Barracks polling stations zino 32 bwe bazitadde. So Councillor Elias Nalukoola kino naawe kisimbeko nnyo amannyo era bannakawempe obateeke ku alaati era olabule n'abo be bagenda okuleeta okulonda nga si ba mu Kawempe. Eno gavumenti walayo ne weekwata emitwalo 3.5 zino gyegamba nti be balonzi abapya abali mu Kawempe bano nebawa owa NRM automatically abagenda kuyita polisi. Nalukoola ne munamu akalulu nga kayitirivu nga kanji naye ng'ono wa NRM agenze n'emitwalo 3.5 nga mukawedde owa NRM yagenda lona kasanvu. Kitegeeza gino emitwalo 3.5 mingi ku balonzi bwe buba bululu. So alabye video eno nsaba ogintambulize etuke ku bannakawempe etuke buli wamu wonna. Security alert eyokubiri ewedde nza mukitegedde bulungi nnyo buli kimu twakibagamba naye ffe tubikola abatafaayo ku kitubagamba mumanyi nenga bino personally natuukirira council aluko ne mubulya before nga biro tebinnajja namuga ekigenda okubeera ne mugo bagenda creating police station empya within the suburbs of Kawempe North. Kyapenize ne case yo ne nali najimugamba tegenda kubeerawo nakyo kyapenize kati security alert